byayimba bitegeze. He says I may not be your friend, but it doesn't make me your enemy. Naye y'omuntu y'omu omusiru akwata omuzindalo n'agamba. Breaking news, mawulire hasi malungi agavaawo wali mu State House wetuwugirira hasaawa zineno abatabani wamu n'abazzukulu ate mulowooza oluyimba lwa His Excellency Robert Kyagulanyi teruba kyankalanyiza baabano hamba kuletedde olutalo beekubye video mu maaso awo ngenda kubanga njiko playing nga tetunagendayo nga bwe nkola yaffe mu mutima mulungi aka video kano madde nsaba mukampere ka like mwekasotambula katukire bonna bandegadde okumanya kweno information naddala bana National Unity platform Team Bobby Wine Team King Saha musembere wanene luluyimba mwalukoze nga mulowooza nti no it's just something small kumbe alwagala n'okukyusa eggwanga nga tetunaba kutuuka mu elections 2026 olunaku olwaleero abakulu aba NRM naddala bakolera mu State House basobodde kuvayo ne batabukira Bobby Wine wamu ne King Saha mujjukire bulungi tino King Saha ayinayo omukyala oba omwana ava ku saidi yeeyo ebyo ndowooza story it is for another day mwena abasinga abali kweno channel mubimanyiko abakulu batabuse ne bagamba kino luno luyimba mbulubi biki bigamba bade bingi nnyo naye nga gwe omulabi wanda boy Eugene nga tunabakuliza ku luyimba simanyi kicho linda oyagala Bobby Wine amale kutula mu ntebe gavumenti nawo waliko mu struggle oba oli mu struggle njaga basiko ulize oluyimba lwa chankalinyiza abasajja bakolera mu State House male nkuletere ne Emily Timisi afunye ebibi olukuvuma Bobby Wine byayimba bitegeze. He says I may not be your friend, but it doesn't make me your enemy. Naye y'omuntu y'omu omusiru akwata omuzindalo n'agamba abantu nti oba oli wano omuganda ng'owagira NRM oli musiru. Can't you see the kind of foolishness gy'oyolesa kyovola bagambye nga ntandika ne nkugamba what you're singing is you're very stupid because you don't even know what you're singing. Because when you wake up and go to the microphone, no to gamba nti I may not be your friend, but I'm not your enemy. Nata nokero budo bokumacha because omuntu takiriziganya nawe and you make them your enemy. So what are you singing? What are you telling us? Wano wemba gambira nti Bobby Wine omuyimbi yali mugezi nnyo okusinga Kyagulanyi ali mu byobufuzi. Chovola bantandise n'enkuba ennyimba ze one by one intentionally. Kyagulanyi a politician is dense completely empty. Naye Bobby Wine omuyimbi alinaako obuntu. Because if you're singing sense. You're singing sense. I may not be your friend, but I'm not your enemy. Nyinza obutabeera mukwano gwo naye ate siri mulabewo n'okwata omuzindalo gwe gumu gwo omuntu y'omu n'ogamba abantu nti woba oli mu Buganda wano ng'okyabagira NRM you're either stupid oba what oyina ekigambo ekyo kyewagambye. Chokanga mukayimba. The song is controversial with what you're saying verbally. Chovola bansose n'enkuba ennyimba zo intentionally. When you're singing music, you have sense. But when you're talking verbally, you're dense. So now I wonder, nti wobanga oli eri oyimba obeera mwoyo omutukuvu malamusiza amanya koje omugezi video eno ngikoledde Emily Smith mwana wa nnyabo njagala omanye lwaki wava e Uganda. Emily Smith ne gurupu yo gye muli online nga muvuma Kyagulanyi nga muvuma Bobby Wine njagala omanye Emily Smith wesimire entaana na wenna ali mu diaspora wenna ali mu Uganda situkuba forcing okuwagira Kyagulanyi
naye Kyagulanyi talina bintu byali akoze okitegeera kwenkanankana Museveni assa abantu okuva nga sinnazaalibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okuva nga sinnazaalibwa nzuno ne myaka 5. Museveni alina omusaayi mu ngalo muno. Museveni asse millions and millions of abantu. Emily Smith njagala okubuulira. Milton Keynes awo wooli wafumbirwa omusajja omukyotala. Omusajja oyo maama we muzungu naye taata we muddugavu. Taata sezaalawo omusajja mu Jamaica. Oba kitegeera. Emily Smith otambula ku pages oba muyina ka click muri kurutingibwa mweyisamo simanya fangoni simanya bikoze bitya. Otambudde ngo obuuza olina one of my friend gwa contactinga nga mwagala muvume Bobi Wine regime ebalengere etandika obbawa busente. Emily Smith obusente bwe bakusuubiza oba obusente bw'osuubira bwe bagenda okuwa tosuubira nti bwe bugenda okuzzaayo enjuba eno gyeri. Obusente obwo bwe bagenda okuwa bwe busobola okuleeta cover. Olaba kati emmotoka eno njiguddewo kati olaba eno waggulu naye bwe busobola okugikola ki. Naye ate kano ka cover bwe keerookinga obwo obusente sikiwa nti bwe keerookinga kati bwe nkanyiga bwe nti nenjagala okukakomyawo ne kagaana. Emmotoka eno bwe njitwala mbaddiira okukakomyawo simanyi nti obunaasobola. Bannange muleme kubuzibwa. Emily Smith obwo obusente bwe bakubwa oba bwe bakuwadde oba bwe bakusuubisiza tosuubira nti bwenkanankana Uganda nga tonnajja UK sooka olabe hasso ze wayitamu okufuna oyo omusajja omukyotala gw'oli naye. Ekisooka you are unemployed, oli waka, oli mu nnyumba, you are a house